bajja kutomera gwe. Gwe nga kusinga obukulu gyendi taata olyota omwana okufukamira afukamira ndi taata wasuza otya wasiibye otya gwe nofukamira akafukamira ng'omukuziza bulungi ne gwe n'abaana nga bafaanagana sokoleke muli balongo bbula ali mukulu ate ng'olabikanga gw'omuto omukulu amini omuto ono muto wange deeri tata wange ono mulungi bannaye kirabika omukumye bulungi yanza nnyo taata bannaye nsanyusa okukulaba kati kwita omwana wa booda abukuba n'omuntu kikyawaffe amabugira bwoza ekibumba nange mbadde nterera obbuga yamu nabona kugamba nti saagala agenda mu ddwaliro nosobole okuba nga bukolawo kakati nga bwe twabagambye tubadde tulina okujja batulagiridde tutuuse bulungi okusinziira ku ndagiriro yaffe era omukulu atukunfaamize n'agamba nti waali lwakuba mbadde nyuma nnyo okusinkana omukyala n'omukyala aba nga taliwo akyali mirimo gye tojja kutindiga kugenda tegenda mu kibuga kunoonya mukyala so kati ffe tuzze katulabe omwami obanga omwana waali beerabeko kyekisinga okubeera ekiki ekikulu omwami agambye ye waali tuge twogeremuko naye obuuka naye waba waali kiba kikola ki kiggwa bugwi si yooyo gamba nza si yooyo kubagambye ayimiridde ku geeti eya Blackwater waliwo olukuubo naye tubonye tuzunze nnyo taata obadde otusuubira tuli bagenyi boolowooza ye ggwe ng'oggaddewo oba bya mirimu gyebaleko sooba omukyala osuubira kukomoosa wanga mmeka okudda ssaawa ng'eni nsabako okumala obwozi abire nga kola naye buli kimu watwanguyiziddwamu nga tewatidde kamera noga tekirina buki buzibu omanyize bunnaye kamera nze ne kamera tuli titwakwatagana naye nga mugyebaleko eyo tukola nfa amakubo gatambuddemu omanyi watu batuukangako wazibuwalamuuko affe tubeerayo mwebale kubeerayo mwebale kakkalabya tugezaako ye tuyingireko mu nju omukyala geriko ekintu taliiyo olowooza tetwandituddeko wakiringa wano kinamu obuzibu taata sinamu buzibu tumwagaze kuyingira omukyala geriko ekintu taliiyo tujjako mawo tuyingire nga gyali tuleko wano tali nnyo kaki kasana mugyebaleko gye mukola tukola mukola mugyeba gye mukola tugezaako naye nga bigenda bitya si bibi nammwe nakasana mukafuna akakuba kuba tukafuna leero okalaba kakacaka tubona obudde mutuukidde naye enkuba etonnya ennaku zino baaba eringanga erinamu omukono gwa gavumenti bamwe mutambudde mutya mu bisooto ebyo tutambule kubanga twambadde nga bwe tuli tuba tulina okutuuka kaakati omukyala nga we yakuyitiddemuko yefe abadde bazze okulaba kyetutamanyi nti oba kale omwana tusobola omulabako kuba omukyala namunnyonnyodde ensolo yakunnyonnyodde omwana tetulina kyamanyi kyetumwetaaza mbuba tulina gyetugenda okumutwala nti oba ki bw'aba nga waali ali bulungi ate tuba lwaki tumususumbukaganya oba tuba tataaganya naye omwana ye waali mwana waali ali mu nju ali mu nju ali wabweru yagenze kakalabyako wadde wamutukubiddeko namukubiddeko namugulira akapiki
alimu otuulira wali anoonya kasente ng'omusajja. Agira anoonya kasente. Omukyala naye abadde yakitugambyeko naye omwana oyo si muto okuba ng'avuga booda ku kkubo. Naye kati ebintu bya kaakati, gavumenti ya kaakati, omuntu yenna aba atuuse emyaka enoonya ssente. Tekyaliko myaka anoonya ssente. Kikulu ky'alina kuba na ssente mu nsawo. Kati gwe okola mulimu ki? Nansonyiwa okubuuzabuuza ennyo. Enkolera waggulu eyo ku workshop eyo kyo kyanzigi etubeeramu eyo. Mulimu byanzigi. Era kyova olaba nzigaddewo. Mwamanyiira ezikuyisa bubi. Twamanyiira oguli omuliro gutugazaawo nnyo. Obeera ng'oggalawo kati n'okimanyiira. Kati omwana oyo lwaki at least tewamuteekamu ebyo ne mukola mwenna? Omwana oyo ye yabiwakanya ennyo mmussaamu. Ye n'asalawo akiri muguyeyo ka booda yeebeera kukuba anoonye kasente ng'alaba ndowooza biri biyiza omulwisaawo. Teyabyagala ng'omwana. Naye akasana wano eno kasussemu oba tutuuleko oba wali waggulu kirinamu obuzibu. Osobola okutuulako wano eno ndowooza ewaka eyo tujja kusobola okujja naye bannange nze mumpi n'atuukayo bubula naawe toli mumpi munnange ojja kutuula. Kakati Derrick oyo mwamufuna ali mu myaka ng'emeka era mwamufuna mutya? Emyaka egyo singa kutumba wabula mwamufuna akadde mujja buuza omukyala asinga obitegeera. Ate okujja ajja atya? Era okujja omukazi abimpisizaamu awo naye nga bw'omanyi emirimu gyaffe abasajja mubeera bize temumanya bingi temubuuza nnyo. So omukyala yamanyi ebisingawo mwamufuna mutya? Naye nga kati ye omwana yeeyisa atya era ali mu mbeera ki? Omwana ye tabadde mubi naye essaawa esimbi okusinziira nga bwe tumulaba. Mu byobulamu talina birwadde nti oba ki, ali healthy, ali bulungi? Obulamu bulamu? Bulamu si yali awo nti alwalalwala oba abeerawo nti alina ebirwadde. Bw'omugezaako okumuyigirizaku ebyo ebintu kati essaawa zino kangabe nti obeera nga taata we, bw'omuyigirizaako ku bintu ebyo n'olaba nga batapiikinga lwaki tewamugezaako n'omukwatako ddala n'omugamba naye ayo kinzigye? Ebintu ebyo yabigaana ye yabiwakanya. Asaba abyesonyiwe nga ye yayagala tumufunire akalimu waffe akalala ogutali ogwo. Kati ye ng'akuwa nsonga ki? Abaana abo abayinza oyinza kutegeera buli omu ky'ayagala. Oba yatya kwokya bintu ebyo nga yatengejje mu byokyamu anti basinga bagamba bitta n'amaaso. Oba atakubyokya, oba atya mbu aneesala, oba atya masannyalaze. Ayinza okuba nga yabitya. Saamanya. Nga kaabitya. Kati tulina kasuubira mu ssaawa nga mmeka? Wadde wakategeezezzaako kakomewooko nga bukyali? Omwana namutegeezezza akomewo. Era ndowooza ayinza okukomawo mu budde siba nga ddene. Paka ali mu kkuba ajja. Kale tuggyeyo kamera yaffe tumulindelindeko mpola mpola. Bw'anajja naye anaatuwa ku sayidi ye ali mu mbeera akyali atya? Anaaba musanyufu okulaba muganda we oba? Kasita naye waali omwana omuviddeko atuuse. Kati buula tasobola kulinda kulaba ku muganda we. Bano abaana naye ensi eno ogiraba? Ennesi si nnyangu. Kasita ofa n'ova mu bulamu bw'ensi abaana bo era nze kino nkwebaza weebale kuba na mwana oyo.
kisinga okwewuunyisa nti osanga abandi badde n'abaana abantu baabwe abandi badde abantu baabwe nga bo beesuddeyo gwa Nagamba. Simanyi lwaki ebiseera ebisinga nti abazadde bwe bafa abaana babulwako abakuba ku mukono abeewaabwe babonaabona. Kyokka n'osinkana nga bano tetubamanyi tugende ne baba nga ate bo bakoze eki balinamu ekisa ne babeera nga bana bababudamya. Kati nange ono omwana nasazeewo negamba nti kamweki tukole ki tubeere naye wadde simumanyi simulinaako Luganda simulinaako kakwate naye ate ab'ekika kyabwe kubanga sigamba tebalina kika tebagala kumanya nti bamunange omwana wa mwannyina bali luddawa abaana b'Abaganda bange oba munnange mutabani wange oba kikubanga bamama tubabeerayo bataaba tubabeerayo simanyi abaani byebika bizibu byafa baagala abaana bo ng'oli mulamu ne kasooba mu bulamu bw'ensi bwe paba eyo ebeera enkomerero naye ne bwebuuza ensi eyagala ki tosobola gisobola kuba kati bano abantu bandibonyebonye olino ssa kati bakasaba kavaayo katya bakavaayo mu bbanga ki oba ki ekyakajjayo kuba nono yakola ki yaddukayo obuddusi mbeera abantu munange babeera bizina buli wempulira akapi kyakavumba bamanyi Derek nange era ndi wano batuuka ddimani ojje mulabeko kasita abeera nga munnange yenye ensi si nnyangu nange ab'eŋŋanda bafole abayibako nagambe eŋŋanda ezonfu balaba nti bandibonyebonye baana bato naye ensi nebazunza ku gino emyaka simanyi nakumanya nsi gyegenda tutwala naye era Mukama atuyambe tukuze ku baana baffe kinyuma nnyo nova bulamu bw'ensi ng'omwana we yeetegeerera ng'omwana ategeera ng'omwana mukulu bajja kutomera gwe gwe nga kusinga obukulu gyendi taata olyota omwana okufukamira afukamira ndi taata wasuza oti wasiibye oti gwe nofukamira akafukamira ng'omukuziza bulungi ne gwe baana nga bafaanagana sokoleke muli balongo bbula ani mukulu ate ng'olabikanga gw'omuto omukulu amini omuto ono muto wange Deeri tata wange ono mulungi bannaye kirabika omukumye bulungi yanza nnyo taata bannaye nsanyusa okulaba kati koyita omwana wa booda si egojjayo definition y'abaana ba booda andi bagambwa abaana ba booda laba kategereza muganda waako naye nga yono yenyini bannaye mami yono naye gamusobola amulabiridde Deeri ogamba ki tekalina bigambo kagambye sirina bigambo dda kituufu tobirina naye ng'ogamba otya atule wano sookoleke naye nga mulinga abalongo mami tetuli balongo jasula kuba tufaanagana bufaanaganyi oli otya muganda wange obulamu bugamba ki bulungi alina ebigambo bitono bigambo bitono si bingi binga bya kitaawe yakopyeko gwe alina bitonotono kati oli musanyufu muganda nawe mwehaga nawe busitunga naye bwakusitudde Deriki ogamba ki tolina bigambo biba bitonotono so oli mwana wa booda oli mwana waki kati sokoleke mu byonna lwaki wasalawo okuvuga booda kubanga muzeeyi we yali agambye okuyigiriza bino ebyenzijiko sanzigi biki twatugende lwaki wabigaana amaaso gannuma ate ne gamala ebbanga ddene nga gannuma nga siddamu byakulumya amaaso kogwe kanvuge ka booda kati kankubuuze wakojawo waddukayo otya
yogera wafaayo otya kubanza nakoma kuleka nga gy'oli ndoza kali katidde kasokutunulako tola tumanye engeri gye waddukayo ng'otunula ku muganda wo ebintu tobiveeko ekyoto kyantiisa twagala nakulowoozaayo teruddamu byogerako oba waddukayo tewaddukayo tekasa wavaayo kagambye tubiveeko kati soboleke kojja wabadde yagambye mutukunoonye tukuzeeyo nga bagambye bakwagala nnyo baagala oddeyo otandika okubeera nabo era bye bino ebigere byatukunoonye tukuzeeyo toyagala naffe abeeno nga tumwetaaga nawe mumwetaaga omukeekuliza bamuveeko bamuviireko ddala lwaki bamwetaaga kati nga amaze kuvaamu ajja kwesalirawo weesalirawo ki tukuzeeyo siddayo oyala kubeerawo wano ono mwana ali wumite sigwatira byogera nti no omuntu abeera wumite mbene kali kasanyufu ssaawa bina munange bano abaana era bannange ndanzibo kati kali kakyamufu nnyo naye n'ebigambo bye biki tusanyuse kulaba muganda we sanyuse nnyo kati anti aliwa kaza kuba mwita maama simanyi tomanyi gyali egambo bitono anti we yagenze kukola ebigambo bitono kakati muzeeyi wo ono beewaka wano bakuyisa batya si bubi olya bulungi obaka bulungi kati olinayo ku mwana omukulu asingako n'olwo ne mukulu waabwe abaddako bato buwala buto kano wamwetwalira kati sokoleke bano abaana bo tebalina ngeri bakuyisa abaana ba taata wo etali nnungi bakutwala ddala nga muganda waabwe nekino kati muzeeyi ojja kunsonyiwa si lugezigezi tyoba kajanja naye twagala tumanye omanyi munnange abantu b'ensi eno baba bazibumuuko naye njagala ombuulire mazima ewaka emmere gye bafumba nawe kwolya olya n'okkuta buno buto obwo buli obukuyisa butya bulungi bukuyita ani baaba kati abaana bagamba mbu ono mukulu waabwe muganda waabwe kati ate omwana omuteekamu obusosoze era bakula bamanyi kirala sookoleka abantu balungi mukyaliyo kyova olabanga walemezaako omukazi n'omugamba tetujja kulaba mwana ono omwali tugenda kumutwala kati omwana owagala ebyaddala mwana abeerewo sookoleke kati deeri tubadde tuze n'ekiteeso ono muganda wo tubeera naye era ne betwambadde tulina ebintu bye tukola ate nga birungi okitegeera kati nze abadde abuuza nti kubanga tuba tuteesezzaamu kukalinga ne anku twayogeddemu naye ne anti kati nga twagala ogwewandiko okubeera ne muganda wo olaba otya oyala kusigala wa taata oba tukutwala ogenda obeere ne Derek ne Brian nakusigala wa taata omwana wange waki owaye va ku nkozi omwana okwagala singa nali mmusaako miggo bandi babi yandigenze nabo kubanga n'okulabika okulaba nti kali health n'okusinga oli mukulu waako oyinza okulowooza nti ate ono ye mukulu oli ye muto oba oli awo nti balongo kuba n'okufaana olaba nti bakola ki nti bafaanagana kati Derek tomiisinga muganda wo togamba nti kangende mbeere ne muganda wange kubanga mbadde mumiisinga mumiisinga naye era ngenda sigala wano toyagala kuva wa taatawo oyagala kusigala wano tomiisinga muganda wo ntibanaye kabeere muganda wange kubanga mbadde mumiisinga pozi taata nga akkiriza muganda wange ajja abeere wano atosobola okukkiriza najja netubeera wano ffenna sirina buzibu bonna baba baana kati buula mumutwala buula tokirinako buzibu mwana ono naye nabeera ne muganda we sirinaako buzibu aba agenda kukola ki ebyokukola bingi buula nti situuse kuleka eno ofunye taata mukyala tasobola kifunamu buzibu atalina buzibu tasobola kifunamu buzibu olina obuwala bumeka wala bubiri ate omulenzi
mulenzi tewali. Ono gw'olina ng'omulenzi. Gwonna ng'omulenzi. Ongera kuba ite abalenzi babiri. Abalenzi babiri. Abawala babiri. Sigenda kuleka eno. Sebera wano eno onneegane bulungi. Buula. Ofunye taata. Maama naye agenda kukomawo. Nze ndi anti. Nda mu kintu kya maama wo. Ofunye ekika, ofunye famire. Wenda kuleka bayifu. Nedda mami. Taata neyanza nnyo neyanzeege okulabirira muto wange n'omukuuma. Naye kyembadde nsaba mami nsonga emu nina bye mbadde njize sigenda sobola kugendayo taata nsonyiwa sobola kujja kubeera eno mpoziko okujjako ng'okkiriza kyembadde nsaba nti muto wange engeri gye mufunye ne mulaba essanyu lyo nina lingi era nkweyanza ddala kiyinza obutasoboka kale nganze mu mutima mpulira kinumiriza okulekawo ate mami yanzije eri gye nali mbeera eyo mu nsiko ate nzije tandikubeera nawe kyandibadde tekirina buzibu naye ate neetaaga n'okuyigako n'eby'omu mutwe bakozi kati nina bye ndi mu kuyiga era yeno ovolo gy'olaba gye nyambadde ne mami gy'ayambadde nina bye tukola bingi nnyo era musobola okujja ne mutwagirako notuwagira. Nze bakube bizinesi ennyo ku mu maaso. Era n'ekirala nnyo kinyinza okubagamba ono bamuyita Mami Nyondo Media. Buli mukutu gwonna gw'omanyi gy'ali. Gwonna gw'omanyi abantu gwe bakozesa gwonna. Muzeeyi bado kyamuwulira ku bye tukola. Muzeeyi wange omulungi byonna tukola Liquid soap, jiiki, sabbuuni onayoza engoye, jiiki, esaati nga ya white nga ebadde yakulemerera okutukuza byonna tubikolera ddala, air conditioner, shampoo, tugamba bingi ate n'ekirala mami kola naku nsusu z'abakyala. Omukyala mukoleko. Oba oleeta mami waffe omulungi mama ajja mukolako noba nga ebizigo buli omu waliwo omutagamba nti njagala kyusa mu kkala mbere onaakikolako kasigale mu kkala yange just njagala kuuma lususu lwange just lukyuke mu lushayininge nga mami Nyondo we mumulaba era anyirira mumulaba kati ye asangibwako naye ffe tubeera mu kyalo. Kyalo kyengera muli mundako kati ffe tuli Kisozi n'ekisobola okwewuunyisa nti kyengera n'Ekisozi tebiri wala nnyo kubanga bw'ova wano ng'odda ku Masaka otuuka Ekisozi no branchinga n'odda eno ku sayidi ng'adda Ekisozi era awo Kayembe stage tuba tukugyawo bujja. Kayembe stage? Kisozi Kayembe stage. Mpulira oba waliwo nawulirawo bayita mu Kivu. Nanyanga naawe. Iya bayitawo ku stage simanyi bya Kacungwa. Kazi bale ngambye stage yaki? Ngambye Kayembe. Kacungwa. Oja mu Kivu. Niwe yongera ogenda. Manyiyo. Manyiyo. Andi natwala kyengera kisobola n'egundi. Oba kyengera oddako wa? Namagoma. Bashengeda Oda Nabingo. Oda Namagoma. Oda Kitemu. Ategeeza ali ekitemu naye asobola okukwata oludda Ekisozi. Bw'otuuka ekitemu stage n'okkirira boti ng'odda Kisozi n'oyita Ekivu w'oyogedde then oba oddako Kisozi kati waliwo awo ekigundi ekikuba ekikirira wansi so bayitayo wansi wa kapiteeni. Nsonyiyayo mmanyiyo. Nange omusajja kujja mukyalireko. Nayetangayo matiriyo eyo. Ama mba mutambula mmanyi ebifo. Asajja nga tuzunga. Muzungira ddala nga mukola. Oba olina ky'osaba muzeeyi? Kyemusaba ate ne kimweyanza kulabirira muto wange. Omuto wange nze mbadde ndudde omulaba era nga mumiisinga. Naye kati mufunye mulabye. Muzeeyi wange weebalire ddala. Ogenda kusigala eno? Tekikusigala eno. Okumulabako muzeeyi wange mpozi amusabe kuba nefunamu katayimu mba nsobola okujja nenkola ki nemulaba jakujja bakawagazi. Neyanza nnyo muzeeyi wange talina buzibu kujja wona wabayagalidde nalaba ku muganda we
Kandi baba wamulaba naye kali muganda gye twamugana ku kolansi eyo kuvugirayo. Makubo ago matemu nnyo mabi. Avugira mu ndanda bw'ati. Avugira mu ndanda. Ntidde nti ono omwana nti agenda mu makubo ago ebyo bisolo twaka ebyo n'ayisiŋŋanya nabyo. Wa mu ndanda si ku maini. Maini oyo mubi. Oli muzadde. Kyagala omulabako. Bambi. Naye bana batono gye mukyaliyo. Mukama akuwangaza akuwa omukisa. Abaana tebasangisa. Olabona kubazzukulu. Kati buula nze akukkiriza. Olabona bweyagaliddenga n'oba ng'ozeemu okola ekimukola atuleka ewaka nga tekirina mubuzo. Ekirungi kya byonna ekweri wala. Wano eno wa? Ekisozi. Kyengera. Bw'ogenda ogeddako Nabbingo, Namagoma, Kitemu yali gundi. Kati si wala. Wakati ogera lugo omulabako oba ye waakuja kiro kunya boda nga tavuze najja n'akulabako n'ambulangako. Olwo olumu era kyengedde okusaba tolowooza nti omwana tugenda muteekamu embeera yonna. Omuntu omulungi taasasula bulungi. Kati tusaakola lukujjukujuza mati abana omwana kati naye yeetegerera. Ndege gy'omulabiriddemu egye muyiyisizaamu kati tumusobola kumukuggyako. Era naye wulidde kaataga naye akwera wani wa taata. Era n'asaba nti mpaze okukkiriza muganda we ajje bakole ki babeere bonna. Naye okifunyeemu obuzibu taata ajja kujja ng'akulabe naye ng'osobola ogenda okola ki n'omulaba. Tojjengayo yakujjayo omulabe. Naye kati mbuuzaamu mpulidde mulanga ebintu byemukola. Kati tunaabifuna tutya? Naye okujja nga yeetisse naffe tuleme kuba maama w'abaana yabikozesa. Kati maama w'abaana tabimanyi bimukozesa. Oyogedde bulungi. Katujja kwogera ku ssimu n'omukyala ndabe sikini ye oba ajja kujja nange mukyaleko mumulabeko tumumyeko. Then omwana basobola okujja nabyo oba kale nzinezia nabyo oba ne sikwenda olususu lwe netwa kitugenda okukola. Bino ebyokozesa ewaka shampo. Kati ngenda bawaayo ku lita 10 ya shampo. Kubawa mbaweeyo jiiki lita nga 4 oba kale nga 5. Mbaweeyo liquid soap. Mbaweeyo ne bar soap nga piisi 5. Naye kati ffe ab'omukyalo okuŋŋamba jiiki agenda kwota ki? Sooka otangaazeemu. Anti kakati kati mmwe ababikola mubimanyi. Naye kati ffe abeera mu kyalo ne mutabani wange oyo. Tutya engoye ezaffe. Naye ayina akeerwa kuba kagano yakalirizza. Kati kanene okalaba nga bwe kali bwe kati kaliko ennyo okusingako wano. Kati waddira amazzi n'ayiwamuko okusanikira nga bubiri obwa jiiki mu mazzi omwo kano n'akateekamu kajja kuddamu gakola kati nga keeru nga bwe baakakola. Alinga jajje mu dduuka. Abanga kajje mu dduuka ng'akapya. Wanaabajja oba zonna bajja kujja nabyo buli omwana wanaabajja ajja kujja nabyo. Eyanziza. Byebyo. Naye mami ekirala muto wange kati nze kemulabyeko mpulira essanyu. Era tuyanza nnyo taata okunkumirako muto wange. Tugezezaako. Naye omwana wakayogera. Era ebigambo bye bitono. Bibeera bitono. Nga era ekimunyigiriza nti oba waliwo ekibadde ng'omanya abaana baba beesitumyatumya ajja n'akuloopera. Era kubanga kati ye bw'abeerawo nti eba TV kati abalaato baagala kantuuni. Abalekera ajja kugenda ku KBS alabe ekikomando kye. Ajja okulaba. Bali ba kantuuni yaagala kikomando. Ye wa kikomando naye ng'alinda naye ng'alaba olulwe. Omukyala sitoli agikuumiriza buli nnyo buli kimu nga bwe kyakoze eki wekyabadde. Kubadde aŋŋambye wakombye kwerima walumye obwoba tufune gye tulaza mutabani wo. Kino kye mbadde ngamba mutabani tula gye tumulaza niwanaaba nga azze okulaba ku muganda we ajja kukomawo tekigenda kuba mbu nate omwana alina okulinyirira ennyo nti oba nono naye alina okuva ku byokukola mbu ajja akole ki. Kati basobola okuba nga beerabamu at least mu mwezi omuli n'ogubeeranga gumu kubanga basobodde okubeera ebbanga lyonna nga tebakola ki. Mwezi n'ogwa gumu najja n'akola ki n'amulabako olusinawasulawo olumu n'akomawo eri nti mu mwezi oguddako najja naye n'amulabako n'abako ne yeetuka n'akola ki n'akomawo waka. So si buli kadde nti abaana banene esaawa zino tubategeerera nange ono nina omukuuma obutameera malala. Aye ati ngenza wa muganda wange obutawa buvunaanyizibwa. Nze ndi mukyala ali strict
era nsobola okutuuka omwana mu layini n'abeera ku bbirigi nga bwe nkola ki nga bwe mwagala nawe wo obeera ng'omukumye mu ngeri bwetyo so tulina obbakuumira eddala n'okwongera okuba nti tubasomesa bingi ensobera engekola ki nebangwira ne mwannyinaabwe naye tugenda kuba nga tumukwasaganya eyo gyali omaani embeera si eri awo nti nnungi naye yajja kukomawo andika obulamu bupya so wabeerewo nga abaana bali basatu basobola okukola ki okwerabako era agali wamu gegakola ki gegaluma ennyama kati bwe baasigala nga aboolugala bajja kwekolera ekika ekyabwe ono ajja kuzaala n'onazaale n'omuwala azaale bakole ekika ekyabwe kuba kati famire yabeerabira oba abantu abawe bakola ki ate banabeera successful sobola kino kakiiseewo abalaba abaana bano ebireekaana bingi naye njagala mumpulirize abalaba abaana bano n'ensi ebalabye engeri gye babonyeebonyeemu oli bw'aliva eri nga laba nti kuliko omwana ali successful najja ng'akaayana bwe mwana wange mwana wa kitange siba mwana wa mwannyina siba mwana wa mukulu wange mwana wa muto wange ojja kufaafaagana ensi yonna byonna ebirabyo ebikadde bigenda kubeerayo alivayo ng'awuza sima abaana baffe biswatule bwe balaba abaana bakikubye ensi ebanguyidde temugeza twagadde batambaala naffe temututambaala nturekera abaana baffe twabatutte kati baffe mu musaayi ne mu bigambo byebyange era nga nkomekereza nga mbasaba bane mujje muyige ate ezo omwana gwompadde mu ngalo zo nga omundaba waneeno ndi maama wa kisa nnyo ndi muzaala era njagala nnyo abaana naye ate soono na mwana sogo wenna nneesiga n'omwana wo obanga oli muntu mukulu gye tukubangulemu muntu okola otya oyiyo otya ssente kubanga abaana basinga babeera e Saudi Arabia babeerawo naye nga nakasente tekajja muki mu ngalo ze kakola kozi kati mujje mbambeko baplaningirako mujje musome naffe era nga webagamba nti ng'oli eyo ng'ogamba nti akaseera nge sinawe nkaseevinga nandize ewaka nembako nekyenkola jangu oseevinge nange akasenteko ak'okusoma mbere nga nkuwandika era abaseevinga nange weebali mpandiika nembaweereza nempandika nembaweereza sente weziggwayo nenkola receipt nenjikuba ekifaananyi nengimuweereza woonajja ngikwate enkole ki ngikuwe wamalayo tulina packages ez'enjawulo packages ezo ndo zagenda ziyisaakawo mpolampola zitambule era ne voice note oba nasobola okutuulayo tugituuzeeyo abamu okusoma kuyinza obbasumbuula obunyuguti obutono bamusobola okuwuliriza n'omulala asobola okujja ku namba yaffe weeri awo otwebuuzeeko ebisingako awo oyagala okumanya ebisingawo mbawo obudde so nammwe bano batwabbibwako sente zaffe twatugende mbeerawo nempuliriza abaana na byonna bye muyitamu nenfuukulaba nti mbayabyeko mu ngeri etya so temunyigirizibwa bulamu nga nze mwendi neewaayo anti bagamba nti ayeweeza omubago bakola ki bwe bazikuba so tuzikiriza ne baleeta eno ne baleeta eno kubanga gwe wakola ki gwe yazeewa nozeeyama kati bakuba nodda nawa so era teriyo omuntu acomplaining nga aze mu inbox nyina enamba ye Dubai nyina enamba ye Uganda era buli namba gyobeera oyiseeko nzeka muyini nkweddiramu nensoma nti munnange kino oba kiri so temugana kujja kuti inboxinga nga newankubadde toli nga newankubadde toze kugula bizigo oba toze kusoma naffe nga nolwaki oyagala mu kampani zaffe ez'enjawulo still tekikugana kujja kwogerako nange gwe nakyo neebuuzaako kubanga abamu oli ati okujja mu inbox n'agamba kati oyo wenna agenda yanza obutanziramu tajja kunnyamba ajja kuba yeetaaga kimu nzije nga njagala bizigo nzije nga njagala kino nzije nga njagala kiri so baana baama tulina products ez'enjawulo oyagala gejjamuuko era kusala mubiri lasala lubuto akubeera ng'oli potable era kubanga olabika otya kasikini nga kyekyo ng'odda buto so tulina products zonna ezikuteeka mu shape era ndowooza kati abandi amunneewunyira abasinga ennaku zonna badde ndi mu kunyeenya akabina ne bambuzabuza eki wayambadde akabina ne bagamba banange products fe tuzikola okitegeera fe tuzikola nayita akula sajja nga ndi byange era nga nobatambula nga nabangalala gwenti naye kati era olaba nti n'omubiri ndi mukazi kati mwe abakyakula sajja mujje tubashepinge olabike ng'omukazi obugalo buno mubaera agagala gakaluba mujje tukole obugalo obukole ki muba ne zinnakoze mujje tukole obugalo nga bulabika bulungi nnyo okitegeera mubeera n'ebigalogalo nga tebitegeerekeka nga bikaluba naye nga ate oli mukyala toli musajja so mutunoonyeeko ne product ezisingakawo zesoogeddeeko liquid soap shower gel shampoo jiki petroleum jelly sabuni ow'okwoza ono ow'ebitole ne sabuni ow'abaana alimu ekyogo tumukola n'ekizigo eky'abaana mubeereyo abaana bakola mu nnyumba ne mulekena abaana bamwe ne babonaabona kino kiri ne balwala ensusu ne babeera ng'ebisira ne bibatomera tubawe abaana ekyogo beesiga ekyogo tubawe abaana ekyogo banabe ku kyogo tuwe abaana
Esabuni banabe ku sabuni ow'ekyogo namwe kabenyini abakulu mumukola ki mumwetaaga. So ebyokwogerako bingi nnyo naye olwakadde ate nga n'omukulu nayinza okuba nga alakuddayo ku mulimu noza katubeerekereze obugambo obusembayo eri abantu abayita eb'ekika kyaffe abatuzaala we bafa oba abantu baffe we bafa ne batulekerera naye ne batwala ne bawamba ebintu by'abakadde baffe obagamba ki? Abantu abakola ebintu ebyo bakola si birungi kubanga omwana aba obubi mu nsi abulwako n'amuyamba naye waaba obulungi neyekolera ebibi bajja bazonga mwana wa muto wange naye oba nga obadde Kampala ossa ku street abantu basobola okukuyitako awo naye bw'ozifuna n'oba wasenga ggulu bakuyigga mpaka bakufuna ebyesunga ebibyo bonaafa bitwalibwe batwala ebyabazadde bo kati naawe bakula bintu byonna kyewezimbidde bagaa naawe bona babikole ki babitwale be bantu bamulya mmere birabye nnyo beddeko nensi tekungulwa tubeera mu bubeezi akowa yagiviira era mu nsi luli bayise luli bagenyi nina tugenda kati gwokimanyi obaani n'owoneekwata ku nnanda funa tukola ki n'owoneekwata ku nnanda era ogenda Buula obubaka eri ab'effamire yo bonna abaabula ne bakojjaabo babayise obubi nawe ebigambo nga biibyo mwena mwenna abaleeyomba nongera okubalamusa era nga mbagamba kati embeera teri wabi twalize wamu ne mami wange funyeyo ne taata omulala muto wange mufunye tubulayo Saala atubulako Saala ajja kujja ate naye ajja kujja ajja kujja kati nga nziramu nga ŋŋamba ab'eŋŋanda zaffe yadde batuyisa bwe batyo batasobola tubeererawo abantu baffe batuvudde mu maaso naye mbasabira essaala ennungi kuba sinza basalira nnyo omusango magali magezi gaabwe nga neeyisa yaabwe kusalawo okukola ekyo kyonna kye baakola nabo Katonda bampeere kye basinga okwagala ja basabira bubi nabo gye bali babeere mirembe nange bansabire mbeere mirembe omuto wange ne famire gye nninawo kati ebisigadde ntunuza mami wange obulungi wegala nnyo ku bintunuza kakati ebigambo ebisembayo nga eri taatawo ne maama wo mupya sirina nnyo bigambo Katonda abakuumi babeere bulungi amiina beebale kwagala nange ebigambo ebisembayo Mukama abawe kye musinga okwagala sa Mukama abawe abalongo abawe abalongo era muwangaale mulabe ne ku baana b'abaana bammwe yessaala yange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.